okuva ekirwadde kya COVID-19 ekyazina ensi y'okulamagenda Namugongo by'ebimu ku bintu gavumenti ng'eyita mu kuwola ku minisitule y'obulamu byeyayimiriza gibadde emyaka ebiri weddu nga tebalamaga ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo okutuusa gavumenti lyagula eggwanga era essere Fort Portal ekulemberwa omusumba Robert Muhire lyawo obuvunaanyizibwa okulemberamu okujjukira abajulizi ba Uganda bakatuliki. Werabika abakungu bangi ku gavumenti ya wakati nga bakulembeddwamu sipiika Nitamu okusaba Balamuzi Alfonso Wenyidolo, Ssaabaminisita Rubina Nabanja nga kiikirira Pulezidenti Museveni, omukama wa Toro Oluyimba Kababa Igulu n'abalala bangi. Ku ssaawa 3:30 bannaddiini abadde banekanekanye balemi basimbye ennyiriri ne boolekera akayanja wayimbiddwa misa wakati mu kwayo okukola by'ennyimba. Abapaatiradde n'obusanduuku muli ebisigala by'abajulizi era waleekeddwa abasirikale ba paapa mu byambalo ebiddugavu. Saint Antanasius Bazekuketa, Saint Gonzaga Gonza. The question is, how do we respect human life? Are we involved in cases of murder? What of those who take the lives of the unborn through abortion? How are we standing for justice for the oppressed in any way? How about those who may be imprisoned unjustly? Gavumenti Katonda tagenda kulekerera abamukkiriza mu mbeera esoomooza nga byasigala n'abajulizi ba Uganda. He invites us to come to him as he says, "Come to me, all who labor and are burdened, and I'll give you rest." As written in Matthew chapter 11 verse 28. Yennyamidde ebbeeyi ebintu ebirinnye ebbula ly'emirimu n'endwadde nga tewali kufiibwako obadde okusabira eggwanga lyaffe mu nnimi ez'enjawulo era oluvannyuma ab'essaza Fort Portal nga balekeddwako Ssaabalamuzi, sipiika ne Ssaabaminisita ne baleeta ebirabo. Olwabaddewo okusembera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.